bana njagala I'm facing my camera. Njagala okugamba abawagizi ba Winnie. Simwogerako mu bubi. Simwogerako mutamwagala. Njagala munkotinge bulungi. Ne Koko muwala wa Moti. Abazadde mutuyambe. Abaana bonna n'abaffe balina amasimu. Naye omwana wo kikyakola ku simu. Era bw'aba avudde ku simu ani amuinspiringa. Nze omwana wange yanjagaza Zaira Baby. Nonyeza Zaira Baby, ndaba Zaira Baby nga yambala ebipale binene takunama. Ngazino buntu alina bustroke bwe bwazina bulungi naye nga ayambala ebipale binene biwanvu bishoti oluusi agapale nga ganene nnyo nga takunama. Era olunaku lwe yayambala giswing neyitamu muno. Era nagenda ku TikTok ne mwogerako ne mukazi Zaira Baby. Ekyo kyabale kirungi era sinnamuddamu ku kubanga alina bangi abamugoberera. They are many Blue family, they are many young people abamulaba ali mu inspiring bana yefuka twabule otwayimbira munonyize kuba kusasa bayambalanga bannantongo muzze n'omulebe gwa TikTok tatunagaana generation zikyuka naye oli mu inspiring abaana abakugoberera abakwegomba obalaze nalabya akana katonga kagama nga kakankana mbona lino nalyo bina nga kakalambala kati nga kabijewa kabikopoli Zaira Baby kakopa Winnie wa mami ne muganda we aina muganda wa ine bisambi binene nnyonnyo bwe biti ayambala akapale ka nika mama n'olabe ebyo kubanga omwana wa avuga emmotoka tomanyi yavaludda wa maybe obaji because yes good and well oba gwoji mugwide that's good naye maybe abaana abo abasajja bakulu babegomba tolowooza nti wa TikTok munage no muguli emmotoka tebakikulimba teri TikTok mulenzi agenda gulya mwalo ate obuzibu nawe mukola buli muwalajja ne katogole y'omulenzi era nava nagamba ba wange era ba wange boyfriend wange badange boyfriend temunatuuka mu myaka gyogera boyfriend fene mu myaka even 25 ngoyogera otachigamba boyfriend how comes okyogerera wale wa Haji Badiru oyogera kigambo boyfriend kuki bye biki ne mulowooza nti musoso okubeera abawala mulaba nti musoso kwa si mu bubi kino kisagala mu nkotinge mu bubi but abantu bemuli mu inspiringa osobola okuzina Winnie ozina bulungi ngoli mu mpaleza empanvu mu dress empanvu era kuba wakula bulungi ekyo kigenda kuvaawo nejjukiro inamu n'ebitege bwe biti oyimya ne bibeera bwe biti wone wabeerawo omwaganya nkusaba mwana wa mama mwana wange I'm not your mother but I'm a mother because I'm a woman siri muwalanga gwe nabye onjagala okunjigirako okwogera it's okay but kyenjogera kiyamba gwe waliyo another life after TikTok. Okay bagambye when you dictate to a child they become resistant omwana bw'omuwa ebiragiro atandika naye okutandika okujeemera wenyini kwa oyo mwana yesse and defensive batandika okuwulira hearing but not listening batandika okuwulira naye nga tebakuwulira kati wulira SP bawulira bulizi byoyogedde naye nga tebakuwuliriza byobagamba to what you have to say. This triggers a defensive mechanism that blocks out your message. Kati nekitandika message eyo. Rather, I encourage parents to convince their children to accept the idea, making them feel more invested in the decision-making process. Tabana bagate mutesa, muberenga muteseza nabo. Naye n'abaana kyenkugamba emyaka egyo omwana togezaako omulenzi agamba nti I love you akutwalira butwa ate tojja mu public kulaga mulenzi emyaka gyo tegiri suppose kulaga mulenzi mu public era yamulaze baga nti wadde wa makanika we wa myaka oba 21 emyaka gyo tegiraga musajja mu public kakati awo wenyini wenkugambira oyo mwala we yettidde ono yetuze 17 years Zaira Baby gwenjagala ayina omulenzi nalabye Zaira nga mu kamera mbwakaabo omulenzi amukyai musubira kye kiddako singa tali mu content nga mukyai byaddala Zaira watuukira okuvayo akabire mu public bwe bwongo obwo psychologically tebanafuna mental ali mulave yekibuyabuye yekito etagasa etalina machuwa ntino and we don't call it love in English tuchita infatuation
You are infatuated with someone and you call it love. Kali ayo oli mukujite milaka takambo kambo muneza nchayi. Anchayi banana. Role chayogedde wano role modeling. Wini kyenkugamba sigamba mu bubize ira nkwogerako okubanga nkwagala omwana nge yasinga okwagala yakunjagaza n'abalala bonna ne muganda bonna mwenna kati mulaba bashiba bemwegomba njagala okwata olimba rashiba olwa ice cream. Yes bagira mbita tabiyenga na biwanvu nga tali bwati ombu biki ate sibanga mukulu nga mukulu era nga ali independent yetwala naye ensobi gye mukola yeyo kuba nga mukyali mu bazadde mulaga ne bamama mwate ne mulaga ba boyfriend abaana ababagala generation ebaagala ya masomero baana bato nga mmwe mutuyambe kiringa abantu abesibe kwa alien skin simanyi baba muloga abakazi abakadde abakazi abekwanira alien skin mwenna nga muli bakadde mwakunjubuka mwakubuka waliwo ne yavudde Iraka atunulanga amaddaga abatabazi nagenza okumulaba mulabe olabye firuta ya Uganda damu ovume olaba otunula kati ffe tutyo tutunula bwe tuti waberanga mu firuta zeri z'Abawarabu no labanga ensaaji ina mu ngalo nakati gikwate mu ngalo ebifa nakulabe kati oli mu bulango bwa ttaka era bannange ensasire bakadamu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.